So ekisookera ddala kyeyala kato kijewo chap omukulu Kurani egamba teyasoma mukulu yasoma mukulu yali musomi yali musomi anti Kurani tetugamba tetulagana kabisa etwaga Muhammad katoyo gwe ngamba ati teyaliyo bwogatta ebintu byonna byonna ati goyita karakita ono ye karakita oli ye star ekyokubiri eno empuku gye bagamba Alhira gw'ogamba kifu Alhira kyali kibuga ne bwogenda mu byafaayo n'oteekamu genda mu Google oteekemu Alhira bakugamba yali capital ya Lakhmid Kingdom onoonye Lakhmid Kingdom yaliwa Iraka kati y'empuku gyeri bagiteekawo biyinjayinja biri awo nga baafuna ekifo mu desert bagizimba ne bali kugamba waliwo engeri y'empuku biyinjayinja bagamba weewano nti yali mu mpuku eyo so ogamba empuku teyaliyo empuku bwebanga weeri bali tebagiyita Hira era si yeeyo siwe Muhammad ekyokusatu era okkiriza nti Kurani biki tezaava wa malayika yali muntu amanyiddwa Jibril teyali malayika yali muntu amanyiddwa ku kyalo teyali nabbi wow mpozi wange agundi yalina abakyala bameka abamu bagamba 9 abalala 11 kabisa ndoza dini y'Obusiraamu tugikozeeko waliwo kye tuleseeyo bingi eri oli ayagala okumanya bingi kubanga kakati tukomye etandika okwebumba evudde mu babelievers ezze mu Buisiraamu kubanga kakati waliwo ate famire endala eyamala najjako kubanga kati okutandika ne Muawiya Marwani Abdul Maliki ya Marwan owokubiri Hussein Umar omulala bonna baali bava mu nju gye bayita Umayyads eya Umaya kakati waliwo ate enju endala gye bayita eya Abbasids abajja ne overthrowinga bano kubanga bano baali baretaininga mu element ey'Obuyudaaya era nga abantu bakyajemeka Yerusalemu bakola batya ate nga bo tebali strict nnyo ku kyeddiini kati bano Ababbasi bwe bajja Ababbasi bajja batya bali Abapaja begatta ku Bawarabu nga basuubira okufunamu naye Abawarabu ate bano naddala ba Umayyads ne babasambirawa ebbali ate nga bano be baali abajaasi abakolanga ki ate be baali abasoma owulira kakati essaawa yatuuka ne batandika okwemulugunya nga bw'omanyi regimes zikurakinga kati Abapersians ne bakola ki era hadithi zonna 6 zawandiikibwa abasajja Abapersia so Obuyisiraamu bukolebwa abasajja Bapersia now Islam is from Persia not from Arabia nice hadithi sahihi al-Bukhari sahihi Muslim Sunan Abu Daud Tirmidhi Nasai Ibn Majah all those people were Persians from Nishapur from Khurasan from where bebawandika kati ani aleeta amateeka agafuga eddiini kati sharia law smart oyina kukolawo oti omukyala tebakola we bati okusiramu bakita ki tayirira ani abireeta when do they come into place kakati abantu bano benkugambye enzikiriza zaabwe ezisinga zaali za Kiyudaaya sharia law nga wagitunuulidde bulungi ebitundu 80 ku 100 mateeka ga Kiyudaaya ogirinako ogimanyiko gatuweeyo amateeka sharia law nga ngazi tuweeyo 2, 3, 4, 5 nti gadi mulimu kafaiza sharia law mulimu kino nga 5 woba obirina off head okustoninga abakazi omukazi ng'ayenze
bemanyi kikola wonna bwenzi yenna omwezi bakukuba amayinja wano omukazi wayenda bamukasukira ani kyeŋŋamba bayimanyi ku sharia lo ekyo kiri ku bonna kino omusajja wayenda jinja si bakyala bokka mu busiraamu gundi they don't talk about a man musajja tayenda omukazi yasikiriza omusajja omukazi yayenda omanyi abakazi lwaki bebika hijabu etteeka lya hijabu olimanyi ebyo byonna bijja ddi bijja kati na buyisiraamu kugambye eri buli bonna tebwali buyisiraamu kati bano abaleeta obuyisiraamu bwe baleeta bino naye nga babikopa ku bayudaaya sitiiru so sharia lo mulimu omukyala wayenda mayinja paka kufa kumutta stoning amputation bobba bakutemako omukono ogubbye era bobba omulundi ogwokubiri ne bakutemako ogwokubiri teri kuzannya byebiri mu sharia that's why they even want here tutambule ku sharia era bwowulira nti baagala tutambule ku sharia lo bigaga amateeka g'obuyisiraamu hijabu omukazi alina okwebikka lwaki kubanga senga alaga obulungi bwe ajja kusikiriza abasajja bano be balwanyi b'eggwanga senga abasajja banaalekawo ekitala ne badda ate kwegomba abakazi olwo mulabe nga takuba kyova babeera nnyo ku bakyala ekitegeeza mu setting eya isiraamu ebyo bya equality byammwe tebikola equality in Islam equality who is equal to yati mpulira abakazi byebagira wano equality what a man can do a woman can do era omukazi omusiraamu akusekera n'okusekera mbiwulira ogamba otya nti musiraamu era kati kyekirwanya wano abasiraamu bafuge wano kubanga bajemeseza abakazi baabwe omukazi naye ayinza atya okuyimirira nti akola ki abaako kyayogera awakana n'omusajja Buwarabu omukazi ate takkirizibwa kuvuga mmotoka until recently bakintroducing takkirizibwa kusoma okusoma basoma naye ate kati nga bano abatalibaani babaaniza okusoma abakazi okusoma teri mukazi kulinnya ku university ntasoma asome ki osoma okole ki omukazi tokola mirimu kola ku TV mirimu gy'abasajja so sharia law elements 80% mateeka ga kiyuda even practices wuzu omanye wuzu wuzu practice eva mu kiyudaaya omu priest twakwatanga kutora takwata kutora mala kunaaba nonaaba kubanga kitabo kitukuvu kugamba eyensibuko amateeka gonna gava mu bayudaaya amateeka ne practices ezisinga zonna bajja ne babiteeka eno ate sigamba nti bagenda ne babijjayo babisikira kubanga kati omukago guli ogwasooka nga abayudaaya beegase naki bano bamala ne beefuula ne basigaza ebiwandiiko byabwe kati n'abayudaaya ne bagamba kale katulabe kye munaakola kati ne batandika okufuulafuula meaning bafuula meaning ekintu bw'olemu okukitegeera nga okibatiza ekikyo abayudaaya era be bakomolanga Ayudaaya of course origin yagonde eva mu bayudaaya Ibrahim naye olw'okuba bano bagamba nti baana ba Ismaili kubanga Ibrahim yakomola enju ye yonna ne Ismaili so the tradition begins from there. Captain wotyo wondese tukyagenda mu maaso ate kati natumibwa mu basiraamu bokka ate abasiraamu tebanaba kuggwayo sigamba kugenda naye yalanga kati wotyo we wansanga kati wondesondese awo oba bankuba bankube lwaki oyogera nnyo okukuba kubamba manyi nze tebajja kunkuba ali munze w'amaanyi njagala okikkiriza bw'oli mu mirimu gyo gya lukale nze ndi ku mulimu gwa Katonda nange ndi ku mulimu gwa Katonda naye ebigambo by'owulira ku puroguraamu eno si bya Samike ng'omuntu si bya Unique Media bya kapiteeni abikozeeko research abyekakasa ate era yatumibwa so kiri natumibwa ndi ku mulimu gwe sisobola na kugaana
kubanga mukama wange yanzijjako byonna ebyange n'angamba olina kukola mulimu gwange. We naafuna obudde nga maaso eyo tujja kukolayo bakayita batya biography si bye bibe biwandiike obulamu bwo bakiyita bati wakula otya eba biography eba profile mirimu gy'okoze kati ne ba biography nali manyi biography ekoma mu obulamu bw'omuntu mu buwandiike bamanyi profile biography eba kuwandiika biography bwe okuzaalibwako okulako naki paka kufa kwofudde kati tujja kukolayo profile it has to do with the achievements so kati tujja okukola kubanga byoli mu kuŋŋamba njagala tumanye kapiteeni watuga okozi wazaalibwa naye wakula otya wasoma otya kuba naye erabika waliyo ebyamagero bingi mu kusoma. Okay. Tujja kikola maaso awo kati obuyisiraamu simaba kino butandika ddi okusaasaanira mu gundi ez'enjawulo nti kati ne mu Uganda ne mu America ne mu ki kakati ba Abbasids bano bwe batwala obuyinza mu mwaka 748 nga babujja kuba Abbasids baatuula ne batondawo kati obuyisiraamu nga babwawula ku madiini gano amalala ebeera eddiini eyeetongodde ate nga terina linki ku kintu kyonna bino byenjogera nga tolina kubyogerako nti byava mu Buyudaaya. Bawandiika mu Luzungu bagamba nti they revised and rewrote the history of Islam. Revising means okuddamu n'obitunuulira ate n'owandiika bupya kitegeeza n'ojjamu by'otayagala kati bitandika mu mwaka 750 AD 750 AD giri myaka 10 kumpi nga 20 nga oyo Muhammad so-called Muhammad afudde. Kakati nga bw'otuula ne mukola ekintu baatuula ne bakyusa ne bazimba they built a new city of peace Baghdad ne bazimba essomero school of Islamic jurisprudence ne basomesa kakati ne bakola program ey'okuwunyisa enjiri gye bayita propaganda ne dawa yenjiri y'obuyisiraamu ne bateekateeka kiraje baimaamu then kati awo obuyisiraamu we butandikira. Tulina obukakafu nti before that bano abawarabu abataali basiraamu okuva ku Muhammad paka ku Umayyads basindikanga ba envoys China balina rekodi mu diary gye bawandiika omwaka gundi ne gundi bano basindika omubaka yajja n'engo yajja olumu yagenda ne Python n'akola atya naye nga bawandiika bababuuza kati ng'ennimi tezikwatagana omanya Oluchina n'Oluwarabu nga basoma lips kati bano baali babayita batayaye tai kati bali nga bagamba dashi ng'atunulira omumwa gwono dashi nga babuuza nti obwakabaka bwamwe batandika ddi ko bano nti 18 abakulira nti iwoze kamero hada byonna records weeri kati batuuka mu mwaka 705 story tu ekyuka story nga Muhammad ayingiddewo yatandikawo gundi yaffe yali musajja yali nabbi yafunanga okwolesebwa kati story y'obuyisiraamu ng'ekoze etya ng'eyingiddewo byonna ne babiwandika they were surprised nga story ekyuse gye bazze ba recording okumala emyaka nga kumpi 10 nga yanjawulo ate kati ekyuse waliwo eddiini waliwo Muhammad now in writing ekyo tukiyita reduction ekintu okukolebwa kati naye n'okiplacing emabega so Islam was created and reducted
to the time of Ibn Abi Kabisa, and he created that prophet of Islam. So kakati Muhammad yalinayo ku baana. Obusiraamu bugamba nti teyazaala mwana mulenzi. Bugamba nti bwe yazaala abaana abalenzi bonna nga bafa, naye n'akuzaayo abawala babiri, Fatuma ne Kulusumu. Kati Fatuma ono ye yafumbirwa Ali, kazini we, abeeranga ate taata we omuto. Naye kati ate bodda oli Kabisa yennyini yalinayo batabani be. Ono film actor. Kati lwaki ono Muhammad teyasoma? Nabbi w'Obuyisiraamu Muhammad teyasoma lwaki? Kubanga muna agamba nti yasoma. Then ebintu byayogera yasomanga bisome, yabikopa wantu. So kati alina kubeera nabbi nga byava eri Katonda ebiri mu firimu. Nabbi wa Gwondi teyalina kuzaala mwana mulenzi, yandifuuse kabaka ow'enkalaakalira, ate nga bali tebaayagala bintu byansikirano. So n'abanga teyalina kuzaala baana ba bulenzi. Ebintu byonna biri properly planned. Kakati the whole of this thing, the core is business. Wembadde ngenda okujja nti what was the motive of doing all this? The motive, first of all, ensi eyimiriddewo ku byanfuna. Emyaka n'emyaka Abawarabu badipendinganga nnyo ku kutakisinga. Kutakisinga kubanga they are in the middle. That's why it's called the Middle East. East okutradinga ne West nga mwina kuyita mu middle. Era kyova olaba Dubai yakuze etya. Kubanga bw'ogenda e Dubai nga bukya okutandika n'essaawa 10 otandika okulaba ennyonyi nga abantu bayiika e Dubai like water nga buki munyeera. Why? Because agende Australia, Indonesia, Malaysia, China nga avudde alina okukola stop over. So first of all, historically, main source of revenue, of income for the Arabs was taxation of transit goods. Waliwo gye bayita Silk Road yavanga e China okujjawa eno mu Europe. Why silk? Kubanga silk was the Chinese used to produce silk nga eno bakolamu engoye. Kati ate nga eri batwalayo cameros, I mean embalasi, horses. You know, horses was the vehicle of war. Yes. Nenge eri tebazi breeding ayonga bazi breeding reno n'ebintu ebirala. So that trade which was there, it was manned by Arabs. So buli junction gyoyita station yalinga maba Warabu abasuubuzi. And those are the people who came now. Ne bakwata ebitundu ebyo ne bakola ki. So the first motivation was business. Kati kankuwa example. Lwaki baakyusa the holy city from Jerusalem to Mecca? Balabanga they were not controlling Jerusalem. And they were not going to control it in the near future. Ne bakuleetingawo ekifo ekipya. Naye omanyi ssente mmeka ze basolooza olunaku? Kati tukwate calculator. Mu Uganda kanjikwata omwaka oguwedde abantu abagenda okulamaga e Mecca baali 760. 760. Nawe ali osobola okukwata calculator. Okugenda e Mecca ku musiraamu aspendinga a minimum $1 mutwalo. Dola? Yes. Dola mutwalo. Kumpi miliyoni nga 4 okugenda okukola hijja. Naye kale katutwala omutwalo gumu ogwa dola. Kubisaamu abantu 760. Ku mutwalo gumu. So kembala omutwalo gumu. Omutwalo gumu ogwa dola. Times 760. Wanofuna miliyoni 7 mitwalo 6. Miliyoni 7 esente ezo zonna zigenda za dola. Za dola zigenda kubanga ennyonyi gye bakozesa it says Fly Emirates, Al Ittihad, Fly Dubai, ebyo byonna buli kimu kye bakozesa ky'Abawarabu. That is money leaving Uganda going to the Arab world. Ate si Uganda yokka. Katutunuulire. Uganda ina population ey'Abasiraamu yenkana ki 13%. Ina 13%. Population y'Abasiraamu mu Uganda they are only 13%. 13%.
tulinga bameka tuli abantu miliyoni kati bala 45 13% of miliyoni 45 45 yeyo ebyo binamu 5 nyongerako 585 mubaze mutya kyekyo ogambye 13% of 45 million ndako 45 million nakuba miliyoni nga 7 something miliyoni 7 olaba bwe nkozesa omutwe gukyakola miliyoni 7 ez'abasiraamu abali mu Uganda. Abasiraamu concentration bali mu bibuga, bali Kampala wano. Omuntu bw'ava ebweru najja downtown Kampala ayinza okulowooza nti the majority of Ugandans are Muslim. No, that is the official statistic. Mu Uganda tulina abasiraamu bali just 13. Uganda is one of the poorest countries in the world. Yeah. Noba tusobola okucontributinga 7.1 million dollars. Ziwadde 7 mu gundi miliyoni 7.6. Kakati 7.6. Kale tutwale emyaka 10. How much money is that? That is 76 million. Pozi bagenda buli mwaka. Yes. That is 76 million. Emyaka 10 is just 2014. Netubanga Uganda efiiriddwa miliyoni 7.6 with our small population and with our poverty. Kakati, when you look at a country like Morocco, atawulire eyo miliyoni 7 eza dola. Za dola. Oyinza shillings. Ezo kati kubisa dola. Kati kuba emyaka kubisama emyaka 35 nze gye maze nga nkola. Oli mu miliyoni kumpi 3. Omanyi miliyoni 3 okufuluma Uganda nga zigenda wano nga tezina kyeziza yadde akantu yadde aka. Olaba slavery. Olaba income bali gye bafuna. That is only Uganda, where with a population of only 13% and a GDP per capita of $700 per person. Katoro, Morocco, Algeria, Egypt, with a per capita of $4,000 and 90% Muslims. Zigenda mu Buisiraamu. That is what kati awo byonna bye twogera bimalira biyunzikirawa mu business. So kusinzira gwe ku ngeri gy'oyogera ne research gwokoze. You think this was a business move? It's a business move by very clever people. Abasajja abagezi. Era kyova olaba nti bateekawo amaggwa toyogera ku bintu bino fa bakugyewo basigale nga bafuna. Naye lwaki buli abeera nga takkiriziganya na ddiini lwaki buli omu agamba it's a business venture? Nina kye nnimbye awo kubanga nabo oba boogera ku bulokole bagamba bino ebisiru babibba. That's still the truth. It's still the truth. That's why Mukama agamba tuliki era naye ajja kugamba abo balaba era zonna zigenda wa papa venture, business venture. Why is it like that? It is the truth. Kakati tuve ku mazima tuogere ekitaliiyo okusanyusa abantu. Kati ebintu bino gw'obadde obimanyi. Nina kye nnimbye googling last year the report 760 people made hija. Kamalo okebera manyi captain. I think 760 something. Abagenda mu hija Ugandans. Ugandans. In the recently concluded pilgrimage, approximately 1,460 Ugandans. Kati nze mbadde ku bikadde. Abantu 1,460 be bagenda. Kati kubisaamu ezo sente zembaze emirundi ebiri. Making an increase from the previous year account of 1,200. Kati nze mbadde ku bikadde. Nze mbaze tubaze 760.
kakati 1,400 okubiseemu omutwalo ziba milioni 14 eza dola 1,406 tayimuzi omutwalo gwa dola 14.6 million. 14.6 million dollars in 1 year. 14.6 million dollars times 10 years. 10. That's 146 million. From 2014. Abadde abazebikadde. Badde mbazebikadde. Bagenda 1,406. Kakati okudraining omanyi project wano milioni 15 eza dola zikola projects zizimba amalwaliro ameka? Naye nga ojjayo ki mazzi zamuzamu kyebadde tugendako. What are the practices done there? Do you know them? The practices. Research gwakola. What do they do there okufuna ekyo ekitiibwa kya Hajj Hajjat? Anti kakati omanyi kuba kati kyemmanyi baba bagenze kutuukirira mu nabbi waabwe ali nnono ya Buyisiraamu nnono era obeera wali oba mu kifo kitukuvu era kyemmanyi if you die from there straight jana bwomanyi naye tukugiddeyo kati oyo bwino zamanyi. So what do they do? Kakati Indonesia erina abasiraamu milioni 5. Yes. Indonesia 500 million Muslims. Lindako. Baadaye munaatusonyiwa naye wano Google kejire eyambako. So Indonesia Indonesia it's the largest Islamic country in the world. Indonesia eina kumpe 87% of the population. And what's the population? Population. Population of Indonesia. Nearly 273.8 million people as Indonesia? of 2021. 2021. 200. 200. 200. This is 200. Linda. One ojibale. Eyo ojibale. 273. This is 273.8 million. What about Malaysia? Sorry, checking Malaysia. Malaysia. But Malaysia is smaller than Indonesia. Yeah. I think a combination that region there. Malaysia is 33.5 million. So that nenga they are also almost that the percentage. Yes. So kati that bendo gatako Singapore bichi that area there, they have the largest population of Muslims. Iran has 140 million something. India has a very big population of Muslims, and India is 1.4 billion. So wesanga nga ffe Uganda n'okutwala mubatwala tetuli mutwala nnyo tetuli Turkey. Okay. Kale munatusonyiwa mu kiba kibayisiza bubi oli ayinza okugamba nti kati unique media muze mu byaki, but some things need fact checking. Kyetubaddeko wano okusobola okukijjayo obulungi nti wekibanga okugenda naye nga guba mutwalo gwa dola. Zibadde nga milioni 3.6 minimum. When the dollar was 3,600. So mbaze mutwalo gwa dola. Okugenda for hijja mu Uganda guba mutwalo gwa do.
Yes. Kakati omwaka oguwedde kusinziira ku Google wano etulaze nti 1460 Muslims went. Okubisaamu zezo sente z'ofuna milioni 14 mitwalo nkaaga ejja ddoola buli mwaka ate nga beeyongerako kubanga bakulaze nti the previous year it was 1200 kweyongerako 206 ate nga tubadde tuva mu bya covid. So now that is a sample, akabonero akalaga. So for you think it was a business venture? It was a business venture okushifting ebintu bino kubanga when they talk about the holy sanctuary, it's the temple mountain, ye yeekalo Yerusalem. Kati bagishiftinga ne bagize Mecca. Next to the holy sanctuary we wali Mount Moriah and Mount Safa, Marwa and Safa, ne babize Yerusalem e Mecca. Buli kimu kyotunulako ekyali badde Jerusalem kiri Mecca. Abasajja n'abalwana. Kakati senga ebintu bino amazima gajjayo kitegeeza you are killing Mecca, you are blocking this income. You have to die. You have to die. Njogera n'omwoyo gw'omuntu omuyisiraamu. Nga byenjogera bikwatagana n'obulamu obutaggwaawo nga weetaaga amazima. Naye Captain, emmeeza gy'oli mu kunyeenya ejjudde ebyokunywa bya bbeeyi. Oli mu kunyeenya. Nkimanyi. Okimanyi? Nkimanyi. Mpuliddeko testimony z'abagende wa sitaani. Bagamba akusuubiza ebintu bingi. Neera neweekomiitinga nti oli ready. Naawe oli ready? Saali tuuse wano. Manyi ebbanga lyemaze nga akola ebintu bino. Bampita mu ebintu bino babindaga mu 2015. Sinawo. Sinza kutuula wano ondabyeko nga nnawe mbisoma. Mbuuze ekibuuzo. Obijja mu mutwe ngamba. Annaye. Naye Obuyisiraamu kyensuubira tubukutteko ekyo ekimala. Alina okutu awulire. Atayagala awulira bireke. Kubanga ate we tunaasima ennyo abantu bajja kugamba ali tugenze mu ntalo. Kale kitegedde. Ekyomwoyo kiri tulina obulamu obw'omubiri buno obw'ensi eno obuggwaawo. Wabaayo obulamu nga tuvudde mu nsi. Obulamu buli bwe tugendamu. Nzize kujulira nagambibwa Yesu yalina ekisumulizo kyabwo. Era agamba ye kkubo n'amazima n'obulamu. Teri abutuukamu nga tayise mu ye. Wabula kuno kubadde kuwa mukisa oyo atawuliranga ku bintu bino. Abiwulire era asobole okumanya yeesalirewo ye kennyini. Kale kyetugenda okukola ekisooka tulowoozezza nti tusomesezza ebyetaaga omumanyibwa. Eddiini yavaawa eddala ey'Obuyisiraamu paka weeri. Okujajinga titujja kujajinga muntu yenna, ffe tukuwadde mazima era Captain n'akuwa endowooza ye. Episode ekijja okuddamu okukola ne Captain egenda kubanga oyo yenna alina ekibuuzo ku bye tusomesezza, specifically mu bye tusomesezza ku Buyisiraamu, kibuuze. Episode eddako tujja batuddamu ki ebibuuzo ebyo ngetunava ku Buyisiraamu kugenda wa ku kirala. Tesezza bubi kubanga njala tumale kimu tugende ku kirala. Twawala kubanga tukutte chapter endala tolinga akuzzaayo wa mabega. Kati bwe nayina ekibuuzo ku bye tusomesezza obanga totegedde kyonna, don't hesitate, buuza ekibuuzo kyo, tujja bifuna tuyite Captain ajja kubiddamu. Oyo yenna anyiize nkimanyi omuntu akogerera ku ddiini yo
toyinza mwagala. Kizibu batono nnyo b'osanga n'agakke kampulirize naye onaatusonyiwa naye twogera mazima ate tubadde tukyogera tetwogera mu bubi twogera mu kusomesa.